Yes, Faadi TV ujimbandiza kadi kano mwasuze mutya mwasibye mutya ngena kusaba subscribing ate nyingene kadi comment section we yaba kabuntira mu comment section ate sigalenga unfollowinga bagita Faadi Yugi Faadi TV Yugi unfollowinga ne ku Faadi Yugi news ne YouTube channel yange mu supporting mu following Miss Uganda Canada 2023 Nabatanzi munange yagenda okubanga aberayo yagenda okubanga MC yagenda okubaka gamba ngo omwanjuzi anza kumuyita omwanjuzi anza kumuyita panelist yagenda okubanga kugamba abayitayo Miss Uganda Canada ngenako z'omwezi mu 7 October Toronto 2023 temusubwa bagita Faadi TV UG Nabatanzi munangi yagenda okubeera nga panelist wali ku Miss Uganda Canada 2023 nalungi waffe Nabatanzi ordinary pounds ordinary $8 VIP $10 atebo ejja kubeera ya $8 so nga ate okwewandisa kwa $5 okwewandisa okola ki okompitinga era nga ebirawo munange bibyo webiri ebirawo webiri mulimu kono okuwangula omusimbi anaabawangudde obwa Miss Uganda Canada Bannayuganda balina okubanga bakola ki bakompitinga mu mpaka zino nenga zigenda kubeera Canada era nga Nabatanzi panelist waazo grand final at Gordon McLeod mu Toronto mu North York temusubwa mana Bannayuganda basinzire Canada temusubwa Nabatanzi agenda kuba abasala kugenda kuza omwezi mu 7 October lwakuba ati ne UK lwakuba kale bano bagenda kubeera Canada bali bagenda kubeera UK ne Almatic naye ina show era agenda kuza omwezi mu 7 October lwakuba bagenda kubeera UK ku banqueting hall era nga kuinga zichokola pounds 45 Almatic naye igenda kubeera egenda kubeera mu ggwanga erya UK era nga munange Nabatanzi yagenda okubeera panelist kwegamba era abanga musazi wa mpaka abanga MC byonna byebimu kale naye nga Nabatanzi omukoba bamemba kwegamba group oba company eyategese Miss Uganda Canada bamukoba abagenda okubanga baddamu ebibuuzo by'abantu okusala empaka byonna twala tugende byonna obigattira wamu ngana kusaba subscribing ate nyigene kale bagita Faadi TV UG abali kata Saudi Arabia mu America bagamba nti muli bamannyo okubanga mufoyinga n'okubanga mu subscribing ne munyigane kale comment section weli abakabuntira mu comment section wansawo tosigalinga following bamita mukyala Nabatanzi naba liking jimpeleka like following ne Faadi Yugi news ne YouTube channel yange mu supporting zonna temujja kubanga mwejisa bamita naba yagenda kubeera panelist wali mu mpaka eza Miss Uganda Canada temusubwa $8 n'ekikumi n'olunana okwewandisa kwa $5 wali Canada mu Toronto temusubwa kigenda kubeera kikambwe nnyo kigenda kubeera kya tabuyo kigenda kubeera so massive nnyo bamuyita mukyala Nabatanzi mukyala Dana Nabatanzi nakoza mwezi zijja kubeera mu 7 October bajja kubeera Toronto ate ngenda kuza mwezi munana bagenda kubeera mu Ottawa nakyo kibuga kya Canada mu Ottawa abantu mwenna abali Canada n'abali babeddeko Canada ebibuga bino mubitegeera Ottawa ne Toronto byonna bibuga byaki bya Canada Ottawa ne Toronto lwakuba Toronto abasinga musinga kumanya Toronto naye nga ate munange ne Ottawa naye simubi kibuga kirungi ekya Ottawa naye nga byonna biri mu ggwanga erya Canada temusubwa ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kale comment section weri abakabuntira mu comment section tosigalinga ofollowinga bagita Faadi TV UG bamuyita Diana Nabatanzi munange batamedeka abali kata n'abali Toronto mu Canada abali USA kuzana abali Saudi Arabia n'abali Uganda mbagala nyembere bulungi mwera